wabula ku page eya 25 eya yassarna al-Qur'an al-Karim ku darsu number ye 13 bakuletedde obubonero obwo nga obulaba Fatiha Kasra Dhamma okuwanvya bayinza obutateekako ku nnyukuta eyo empeerezi ya Fatiha wadde okuwandikawo alif oba kasra wadde okuwandikawo yaau oba dhamma wadde okuwandikawo waaw naye ne bateekawo obubonero bwetegereze bulungi nabo oba bulagira omuntu okubanga owanvuya ennyukuta eyo kwe kali segerekisa kati darusu number ye 14 ne baleeta taa'u ng'eriko Fatiha ne alifu maaso tuba tulina kuwanvuya tugamba nti ta naye bayinza obutawandiika bwe bati ne wandika taa'u ne bateekako akabonero ako nga bw'okalaba tuba tugenda kugamba nti ta ma akakabonero kalaga kuwanvuya n'akali wansi kalaga kuwanvuya nga kwa kasra n'akali waggulu kalaga kuwanvuya nga kwa dhamma. Wano nno tetukusomeramu gwalina okutusomeramu tutegeere nti ebintu obitegedde. Kyova bataddewo akagambo mixed exercise. Balese ekigambo adama, amana, maliki, maribu, kitabu, samawatin. Segerekese ku page eya 3 etandika n'ekigambo ayatuna paka ku kigambo abidatin. Darusu number eya 15 yo etulaga kabonero ka kasra alifu eriko kasra maaso walese yaau ebesoma i naye bayinza obutabateekawo kasra wadde yaau naye ne bateekawo akabonero ako kiba kitegeeza katulagira kuwanvuya yatugamba tutya nti i ne ne baleta mix exercise jojja okubanga otusomeramu insha Allah ne tubeera nga tukuwuliriza. Ne tubeera ne darusu number eye 16 yo ekwatagana ku dhamma bayinza okuwandiika ng'ekyo ekigambo hu bayinza okuwandika ha yokka ne bateekako akabonero kalinga kakoma naye kategeeza okuwanvuya okwa dhamma n'ogamba otya nti hu ne babikuleetera ku layini eyo nga wogiraba lahu togamba lahu ojja kuba towanvuyiza lahu amruhu Dawuda taluna alwanuhu anzalahu kalimatahu ku peji yafe ya 27 subhanahu mawudatu wawuriya yastawuna hu hi mpaka kuma. Darusu number ekwatagana n'okuwanvuya okwa short madda nebeeranga ekomyawo biidhnillahi taala. Tuba tusigazza okubeera nga gwe mwennyini otusomeramuko ng'oyita ku namba zaffe ezo 0775171718 oba ku 07755658 inshallah biidhnillahi taala. Netukuwulirizaamu lusobola okubeera nga tutambula ffenna biidhnillahi taala. Kati nno tujja genda maaso mu darusi yaffe eddako ekwatagana ku al-maddu nga tukozesa ekitabo kya yassarna al-Qur'an al-Karim ku peji yemu eya 26. Ekyali nange Muhammad Kalozi.